obudde butono. Yeah, so njagala mmanyi. Ekirala kulunaku lwe lumu Mike alinayo concert. Yes. So it's the same thing as that. Yes. Eriwo kugatta bayimbi. So tekireetewo kubagana nti oyingiridde Michael. Ngabo nadenga mancho no kubeera ng'obuukiza. So when we went netubuuza, ani ataddeko ssente biki, there was no booking for that event. So olunaku, whoever has had the only certified trade walk that has been paid for and everything, that is just my concert on the 15th of September 2023. Kitwala embuneno egenda kuba battle between you and Sheeba. It's my show is going to be there. Battle. Then show. So unless otherwise, it's. I don't know about Sheeba because I'm a namta kivulu on the same date, same location. Mugenda kwaula mumutya. Tenti yote ebere eno neyo linebere. System gezako kola. As a detail, I don't know if Bwabanka Yagala take out such a challenge. You know what? Me and my team would be welcome. I would welcome a challenge. But so far, your venue but they're available. We have a booking as Simanyinga Boyachikoze. Yeah, but then I would want to tweet them protocol. That's what has been done. See, I've booked the venue and I'm having the concert on that day. Wayogera ku management ya Sheeba kuba bo bali ba ebintu byabo byafuma mabegako. Ngamambu no this morning mwafunye timu yageze nekebiranga is available. Wayogera ko nabo. Ndali setaga kwogera nabo. Bwe ntuka mu kifo as a businesswoman nga kiri available nze ngenda kibukinga. I don't need to consult you because you're not my business partner. So when two counga, it's not banga mamna ibale kabaina kabadi akabo, but me I'm booking the venue because business is business. Tuyingidde olutalo lwe twawulira lwali ku Sereni ngumi yali enyoseri katugeze mutalo lwaki fukweku. Nedda simanyi, maybe along the way, maybe unless ngasaze want agenda take our challenge. Now for now, see what she did. I wrote her first song. You understand? So I cannot compete with my children. Kunyenyeza, it's called Ngenda Kunyenyeza. I wrote that song. Ngenda name studio na bichino chikwange na Washington. You understand? And that's what I for a whole year. You know? That's Wanje? List ya bayimbe bagenda okumperekerako ngenda gifulumya. At the moment sagala jogerako. Firunga abana boyambi bakwesimba mbakuba endongo bagala okukuba endongo. Tewali anesimbyemu. Bo Sheeba yakwewanako nga yagala bateri. Yajityana mukimanyi yalemera okunesimbamu. You understand? So sina nesimbyemu bonna baati abamanyi nti kati mami bwayogera. Sindi talowooza nti ku kifo kye esaazi no wajja n'agamba engeri gy'ogenze ku kifo gye yalangirira naye bw'aba nti ataddewo naye kati twagala concert tukole battle. I am welcoming a challenge any day. You understand? If it's good for business and it's a good show for the fans, I am open to it any day. Olowooza bateri egenda kubeera etya? Kiba sigenda kuba kika. Naye balina okugatirako bannendo. Ayagala bakuba kaganda. Sindi talowooza nti no federation since ali mu federation yeri nti no egenda kuli campaigninga. Yeah, I mean I expect negativity anytime bobanga any artist, not just me. Bofulu me ekintu obera outside ekolachi etakwagaliza wali outside ekwagaliza. So echo all the time man subira. Yes, but I'm hoping as a federation are supporting everyone because they are here kugatachi. Kugata bayimbi. Tebali yawudde. Maybe tugata tuli waka. Tuli oma tuddewe wanje. Ngawo So we're together with such a situation. I'll gladly, I will accept. Olowooza onaamusobola mu mbongo. Naawe namusobola dda. Namusobola dda, yes, I'm very sure that she knows that. She knows that. There has to be a separation between the children and the women. Ekyo kirina okubeerawo. Practicing, yinza omugamba ekintu kimu. Ajje to practicing, anjigiriza okuyimba. Nanga ajje muyiseeko munyonyo, ne nazimba. Tunooye ku bupoloti. Tweyambe buli omu ayambe munne watasobodde. Nga interview zonna zemulaba. Mayinza nsirika nnyo, naye okusirika si busiru. Njagala mu congratulations to finally wazimbye ennyumba. Kitegeera kyakabi nnyo. So many people have houses. I mean, baboda bonna ku stage yange bazimba amayumba. Tekikyali kikulu nnyo
okuba nti no wazimba ennyumba but kikukakatako nga artist okuba nti n'emirimu gy'ogitereeza okitegeera that's your responsibility. Omuntu akuteeka ku stage n'agamba oyimbe tosobola situla nnyumba yo ogiteeke ku ki ku stage katuddiremu katono ako tosobola leeta nnyumba ku stage bw'otuuka ku stage okuperforminga show neekulema tosobola situla ennyumba y'okuva Munyonyo n'ogiteeka ku ki ku stage olina okurepresentinga okitegeera kuba kiringa okugamba kiringa abaana okwekomparinga ne bagamba ffe tuli bagagga kuba tuli omuceere omwavu naye atuuka n'akola ki n'alya omuceere n'alya ennyama n'alya buli kyayagala. There is nothing to be jealous of. There is nothing to be jealous of. Every award that Sheeba has won, I've won as well. I've won so many Best Female Artist Awards, won in Uganda from Bastini's Divas Awards. Buli award ebaddeyo Club Music Award njiwangudde. Osula gayaza. Gye wawasiza omusajja. Sheeba asula Munyonyo. Kati gwe tulaba difference. Tosobola kuwala na muntu alina poloti ye Munyonyo kujja kuga naawe oli musiru. Sheeba alina poloti ye Munyonyo omanyi sente zeegula gwe. Omanyi Abannayuganda mu respectinga abantu. Oyo omuwala Sheeba yava eri Kawempe mu ghetto. Najja n'azimba mansion ye Munyonyo neighbor wa Sudiru. You think that's easy? Can you undermine such a person? Nenga Cindy yasula gayaza. Je wasizo omusajja simanya Prince Anne. Kati gwo omwate gwavuma Sheeba. Ensi si kyewali kyoli kati. Abannayuganda nzize nga kintu ekyo nkibagamba. Ensi si kyewali kyoli kati. Yes, Cindy ayinza okuba yayamba ku Sheeba. Oshikira naye kati kiki kyebali right now. Ona asula Munyonyo mu mansion oli asula gayaza. That alone ends the debate. Josula kintu kikulu nnyo eri siviyo. Tosobola kubanga osula naakulabye really nasana bwayise makindye nogula olutalo ku muntu asula Munyonyo n'ekisaasi. Ogudde eddala oli kama jinni. Cindy oli kama jinni. Kati oli omusajja gwe wawasa Cindy. Lwaki tagulira poloti ye Munyonyo ne mukompitinga bulungi? Sheeba abera kwa advantage. Naye ate numbers tuba tugenze mu qualitative gundi ya analysis y'ennyimba. Nti mu nnyimba zone entono zigenda kubeera nga zikubitinga olw'okubeera nti abantu bazinyumirwa ne zibabeeramu ne zifuuka mu hit songs ne zibeera classics. Kati Cindy alina ennyimba eziri mu classics. Sheeba kyatannaba kubeera nga alina because Sheeba without taking anything away from her ennyimba azikuba ne zibumbujja naye within a small shortest period of time ne zikola ki ne zizikira. Eddie Kenza ajja ayambe ku Sheeba, Palasa ajja ayambe ku Sheeba, mulimu ne banyawa abalala bajja ku side eno. Oba kitegeera side eno Cindy nze mwewulira Cindy atise nyimba zawe ziggwa ajja tukubira covers kuba mulungi nnyo nga yatuli bulala concert nga Sozo Properties of course ndi director Sozo tuvuddeyo okulabika ntuyimire ne baganda baffe bano ku nsonga eno ennene nnyo eyatuli bulala concert. So fenga Sozo Properties ne tuvaayo ne tugamba katugulire ddala emmeeza eziwererako ddala so Amina semeza tugulide ddala eziwererako ddala emmeeza nnya. Anga Sozo.